Nyongera okulamusako gwe mukwano gwange yekumidde ku Nopu Media. Mukwano gwange kyokola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno, era gwe muganda wange naawe aliyo nga tunaba kusubscribinga kugamba genda maaso n'okusubscribinga. Genda wansi olabe ekigambo subscribe kakonemu kona mukade kajja kuyambako okuba nga ofuna notification bwe tunaba tuteekawo ko amawulire ku mpewo yaffe eno mukwano gange gwali eyo. Naye nga wenjogerera bino President Museveni ebyobugagga bya Anita Among bimukubye ekikwe, bimukanze, bimutiisizza. Ayebuuza, President yebuuza nti omubaka wa Parliament, omubaka Speaker ayinza atya okuba ayina luxurious houses mu UK? Ebunaayira kimutiisizza mukwano gwange, babadde bakyatendaawo enkoko okumeketa emmwanyi ate embizi ne walampa omuzikiti. Embizi ewalampa omuzikiti gwe mukwano gwange gwawulira, tubadde tukyali awo ne wavaayo Minisita Jeje Odongo, ono nga ye Minister wa Foreign Affairs, n'agamba nti no nze ebedda nga sinnabitegeera, mbiwulira bikusooka ku President ng'abyogera, abiwulira gusooka President wabadde ayogera n'agamba nti nenayogera okuttaanya nti kibannange kijja kitya mazima, kiyinzika kitya public official okubanga asobola ku affordinga expensive assets ezo zonna ebunaayira. Waki neyebuuza nekibuuzo, lwaki ye Munnayuganda? Waki ye Munnayuganda ng'ate mukulembeze yandibadde azimba ennyumba oba nga agula ennyumba ebunaayira, ate nga n'eggwanga lyo lyennyini lyalimu likyali under the mukwano gwange wafuddeyo minisita omu omukungu n'ayanukula n'agamba nti President okyali awo okyewuunya ebyo naye bingi nkuyanja by'otamanyi ba government officials bangi nkuyanja, bangi bayitirivu, abaguze assets mu nsi ez'ebunaayira, si mu UK mukka wabula ne mu USA. Naye ng'ekyo bakikola lwaki? Agambye nti olw'okuba nti nno ekonomi ya wano eri wansi, ekonomi y'ensi ya Uganda wano eri wansi, ng'ate balina n'abaana abasomera ebunaayira, mbuso okugula assets ezo ez'amaanyi ebunaayira kibayambako kibayambako bo okuteekerateekera mbu abaana baabwe eyo gye basomera. Gwe mukwano gwange ali eyo, tebafuddeyo b'eggwanga lyabwe terinakulaakulana oba liri mu kudaaga, naye y'ensonga gye bawadde omukulembeze w'eggwanga, ensonga lwaki minisita ayina assets ezo zonna, luxurious houses ezo zonna ebunaayira. Gwe mukwano gwange mpuliriza era nkutegeeza nti gwe atanaba kusubscribinga genda maaso n'okusubscribinga, kubanga bwe tunaleeta information yono olemenga kumusubwa. Gwe mukwano wange ali eyo ampuliriza, mutegeeza agenda maaso subscribinga, kirira wansi laba ekigambo subscribe koona kadde osobole okubanga olatingibwa buli oteekako information. Gwe mukwano gwange yeekumirako Nopu Media.